kubanga emmere yaffe bagisaaye busaaye mu kikeekyo tukoye. Abatuuze b'e Kawuku mu Gombe Town Council bavudde mu mbeera ne beekalakaasa olw'emmere yaabwe esaayiddwa ab'ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku bibira ekya National Forestry Authority mu bufunze enfa nga kiyambibwako poliisi eyassibwawo okukuuma obutonde bw'ensi. Kino kiddiridde abanfa okukola ekikwekweto mu kibira ky'e Nawandigi ekisangibwa mu disitulikiti y'e Butambala nga basaanyizaawo emisiri gy'emmere egiwerako omubadde n'ensuku z'amatooke era ng'ebyalo ebisoba mu 5 bye bikoseddwa okuli kya Najjanja, Kawuku n'ebirala. Abatuuze balumiriza abakungu b'ebibira ku disitulikiti okubakkiriza okulimira mu bibira bino oluvannyuma lw'okubawa enguzi. Twasaba batukolaki? Batulaba. Omuntu ali mugambye oli mu nsobi. Toddamu kukola. Batuleka ne tuleka ne tukola. Nabo bennyini bagadi beewabwe be bateekawo nga bagadi. Be batuguze ebibira. Kubanga tusaawa batulaba. Owulira ne tusimba nga balaba. Batunula. Ne tulima nga balaba. Balibadde batugamba tulye mbuli mmere yaffe tetuddamu kulima. Kibalibadde batugamba natulekere emmere yaffe. Tulisa abaana baffe emmere. Batuwa emiti tusobole okubeezaawo abaana baffe. Omwana ali ku mugongo ngenda muwaaki ono omuto. Abaana bagenda kuddamu kusoma. Abaana bagenda kusoma basome. Twasonga saayo emmere bwe tujja ssente ziwerera abaana. Ssentebe w'e Kawuku Buyondo Susan agamba nti bo ng'abakulembeze baabuzaabuziddwa ku ani nannyini bibira bino era nnyonnyodde bw'ati. Kyetaaga tufuneewo emisomo oba tufune okumanyisibwa tumanye ani mutuufu ku nsonga y'ekibira ani atali mutuufu. Naye ekizibu kyeffe tulina buzibu na ku kibira. Wabula ebitongole bijja ebyenjawulo buli kijja kigamba kikino buki obuyinza. Abatuuze bawanjagidde abazira kisa ne gavumenti okubadduukirira n'ebyokulya olw'enjala eyolekedde okubasemberera. Mu kikwekweto kino bakwatiddemu n'embaawo saako n'emmotoka okubadde kutikkibwa enku namba UAS 864H kyokka bagibaddeko badduse. Akulira abanfa Mpanga Okot Michael agambye nti ebikwekweto byakwongera okugenda mu maaso. This is a process that we've gone through since 2010 up to today. Unfortunately, a few others are still not getting the issue. Andrew Mugonza yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Mukama Katonda yatussa ku nsi tulabye. Abeefudde beesiimye abali mu ttaka.